Olunaku olwa Ssabbiiti olwokusatu lwakya bulungi era Pawulo maze okukiri mutu, enkoko yagikwata mumwa. Akalimi k'essaawa okuluma mu bbiri ng'atudde kitebe enjala kyetuula mu lubuto mu ofiisi ye. Ku olwo ne mukama we yayanguwa kubanga yatuuka essaawa 3:30. Mwami Yoweri Kinaakukka Nsimbe, mukama wa Pawulo omupya, yali akuze nga ttuludde. Yalina ekiwalaata nga kyakyami ate nga kiringa ekisiige omuzigo. Yalina amaaso manene era ng'avulumula mavulumule. Ennyindo ye nga ŋŋanda ddala, ku ttama lye erya ddyo nga kuliko enkovu ennene, amatu ge nga gampagwa. Yali talina nkoono era ng'omutwe gwe gwa masiga. Omwami ono yalina emabega nga muserebende kyokka ng'empale agisibira wansi wa kiwato. Ku lunaku luno Pawulo lwe yatandikirako omulimu gwe, mukama we yali ayambadde essuuti ye yokka gye yalina eya bulusanji. Mu butuufu essuuti eyo yali nkadde nnyo, yonna yali nga yeefukuse emabega. Empale yali etandise n'okwabirira ate nga n'amagemo geesaliridde. Ekkooti yaliko ebipaapi eby'ebipiira ku nkokola ate ng'ekitogi kyayo kigegeddeko. Ekitogi ky'essaati kyali kyabifu ddala era nga n'ettaayi yeeranzeranze ng'omuguwa oba waya. Olwatuuka mu ofiisi n'atumya Pawulo era naye n'asitukira mu busituzi ng'eyatega ogw'ekyayi. Pawulo yasanga mukama we akutte olupapula olwaliko olukalala lw'emirimu gye yali aweereddwa era ng'omulimu gwe omukulu gwali gujja kuba gwa kutuukirwako bbaluwa ezisaba emirimu mpozi n'okuziyitamu ate oluvannyuma azituuse ku mukama we. Mukama we nga yakola enkalala mpozi n'okuwandiika ebiba biteeseddwako akakiiko akagaba emirimu. Olunaku Pawulo terwamugendera bubi era mukama we yayogera naye ng'amuwa amagezi nti, Pawulo, ozze wano era tewala nsinze kusanyuka kufuna muntu nga ggwe mu kitongole kyange. Munna abadde musajja mukulu naye nga ekyokusalira ebirowoozo bye tebisajja kulanga. Abadde tamanyi kintu kye bayita buvunaanyizibwa era nga tamanyi kufa embi alina obuyinza mu kitongole kino, nga yeetuminkiriza ate nga tamanyi kuyiiya. Abadde yeerowooza nti wa kitalo, n'olwekyo bwe nfunye ggwe omuvubuka neesiimye kubanga nkakasa nti ojjanga kulowooza ku bunafu bwe okusinga ku maanyi go. Obudde bwonna obw'okumakya Pawulo yabumala afuna bagenyi bakozi banne mpozi abajjanga okulaba omuntu akwonodde ogufa ogwo. Leero bwe kyatuuka ku bawala ne kiyitirira. Yabawuliranga eri ku luggi nga bakonkona ko ye nti yingira. Awo nno omuwala n'alyoka ayingira ate bwe yatuukanga mu kisenge n'abanga asobezza era ne yeetonda. Nsobezza ssebo, mbadde ngamba nti Yofeesi ye mwali. Yofeesi ye yali ofiisa Pawulo bwe yasikira. Ate abalala bajjanga ne beenoonyesa fayiro. Era essaawa yakeewamala bwe yatuuka, Pawulo yali akyalowoolereza gy'anaabeera. Yalabirawo ng'afunye ababaka babiri, Lidiya ne Suzani, abaali bamuddukidde mpozi okugenda mu sitaafu kantiini yaabwe. Era bwe yatuuka eyo yasanga ekiri eyo nga si kibejjo. Abakozi bonna ab'omu ddaala erya wakati eyo gye baalyanga emmere awamu mpozi n'okuweweeza ku mumiro. Ku olwo nno ye Ssempappe Pawulo baaliisa muliise. Lidiya yamugulira ekyemisana era baamunyumiza n'ebintu bingi nnyo ebifa ku mukama waabwe. Kale baamutegeezanga bwe yawalana ennyo omwami oli Yofeesi, Pawulo bwe yaddira mu bigere era nga ye kennyini bwe yalenta bwe yavaako okukyusa omusajja wa Tooli. Mu kutwalira wamu olunaku olwasooka Pawulo lwamugendera bulungi nnyo mpozi okuggyako ekintu kimu, yali mwavulunkupe. Mu butuufu yali talina yadde ekuba ennyonyi mu nsawo ye era singa tezaali nsonyi ndowooza yali ajja kusaba Lidiya mu kifo ky'omugulira ekyemisana ssente ezo azimuwe buwi. Ate yali ayingidde mu nnyumba empya ey'omulimu. Leero ggwe ennamusa n'etuuka ku nnyooge. Olw'obutaba na ssente
ate nga tannamanyiira nnyo kitundu ekyo, Pawulo yaddayo mangu ewaka. Naye aba yakeesimba bw'ati mu luggya lwe n'afuna abagenyi. Kale teyabasuubira era mu butuufu yali tabamanyi, era yeewuunya okulaba engeri gye baamutuukako. Kyokka nti naawe enjogera ogimanyi, ti mu nju temuba kkubo. N'olwekyo Pawulo abagenyi be yabaaniriza, wabula bombi yabaalira mukeekawo ku jjinja eyali amaze ebbanga nga tesaayibwako. Nyooge ye yaddirira, era ng'awedde ku bagenyi bombi omusajja yeeyanjulira Pawulo nti, yamugamba nti mukama wange totumanyi, leero kaŋŋambe nti tomumanyi, kubanga ono ye muwala wange era tewandimumanyi. Yamugamba nti nze Samusooni musajja gy'agenda, ndi mubazzi era obubazzi nabusomera mu tteeko. Nabadde ndi ku katale eyo ne mpulira nti mu kifo kyo ekyo kye wakoonodde wabaliisiwo omuntu, ate ngenda okuwulira erinnya ng'omuziro gwo gwa mmange. Kale kwe kugamba nti gw'oli kojja. Kale nno Abaganda baalugera nti siryayolesa mubiri, ate era ne bagamba nti olw'omwana lundeebuukanya. Muwala wange ono ate nga mukazi wo ono gw'olaba yamala siniya omwaka ogwayita. Naye tunoonyereza emirimu, tutambudde n'obwoya ne butugwa ku ntumbwe. Buli bwe tutuuka batulimba ne ssente zaffe baziriira bwereere. Ne munno gw'oddidde mu bigere naye twamutuukako. Kale nno ssebo kyetuvudde tusituka ne tugamba nti ate munnange oli tusomako busomi mu fayiro. Era ssebo nze ne munnange bwe tuzaala omwana ono Naalongo, naye ajja kutuuka, wabula antumye okutulaba nti n'akamwanyi kaako gaayaako. Oli mu purogulaamu tuula tusome. Ndowooza owulira eggwanga we lituuse. Buli mu kintu ky'ogenda okufuna abantu bakimanyi nti oli ne waba takusabye nguzi ajja gikusaba. Kati ekisinga obukulu kumwesooka, omukulu agambye nti n'akamwanyi kaako gaayaako. Ono omusajja gy'agenda kwe kufukamira n'akwanga Pawulo siringi 10 ddamba. Kyokka Pawulo yali yamalirira obutakwata ku nguzi, era wano we yeebaliza omugenyi kyokka n'amunenya okulowolereza ennyo mu nguzi, nga bw'amugamba nti nze bannange munsobera, ondabirwa bwavu, nani kyogenza okulaba ng'omutima gwange gwonna gulowolereza ku ssente zokka. Olowooza siyinza kukuyamba nga tompadde ssente? Ngamba nti wano ndi mu buweereza, ye baffe. Munnange yali akyagenda maaso n'okutwatwalikana, musajja mukulu n'amuwooyawooya nti taata toyomba. Naye munnange ssente nzireese mu mwoyo mulungi. Ye ng'ani amanyi nti nga ofiisi omukulu nga ggwe oyinza okukolera obwereere. Wabula mwana wange kankwebaza ekisa. Masombira, omuwala musajja gy'agenda gwe yaleeta mpozzi okunoonyeza omulimu, yali yava mu kulungiwa ate n'abalagala, y'oli gwe bayise Masombira. Mbw amaaso ge mu kiwanga nga galigita buligisi, era enkeera yatandikirawo okukola. Ebyembi teyalina nnyumba, wabula eky'omukisa olw'okuba nti Pawulo teyalina mukazi, yamuwa akayumba k'ak'abakozi. Abakulu baalugera dda nti asimba emisogasoga teyekkaanya mayoba, nti era ekiseera ky'omunyumya kijjula malusu. Naye nno munnange ne Pawulo bw'atyo bwe yamala okusuza omuwala oli, abantu ne batandika okwewuubira waka. Ono olwavangawo ng'ate omulala ajja, oluusi nga basisinkanawo anti naawe omanyi ow'obusangabi, n'ate afumita akootakoota. Wabula waliwo akawungeezi akamu Pawulo lwe yeewuunya ennyo. Yali asitamirizaawo mu luggya nga yeegomba akeezi akaali keememula ennyo. Yagenda okulaba ng'ekkubo teriri busa. Omusajja yali ayambadde essuuti ng'akyama ate teyeeramba luggya. Yakeebalukiire ekiwummulo ku kayumba k'amaaso. Teyalwanga akonkona. Munda mwali mwaka ettaala, naye ate olwakonkona abaali mu nju ettaala ne bagizikiza. Ye omugenyi ow'ebweru yalowooza nti osanga nannyinimu teyayagala ayingire nga bamulaba. Bw'atyo omwami yeeyongera okukonkona. Aba akyakonkona omuntu n'abanjwawo oluggi be paa, n'afuluma n'atomera eyali akonkona n'amasuka emisinde. Ono gwe baatomera yasigala wansi ng'atuuyana. Olw'ekisa kya Pawulo bambi yadduukirira musajja wattu okugenda okutuuka n'okumwetegereza nga teyali mulala, yali mwami Yoweri Kinaakuka Nsimbe.
owange naawe okimanyi nti ebiyita ekiro nekkanga awo yeetikka. Oli mu pulogulaamu tuba tusomera essuula eno empanvu bweti tunatera ogiwunzika ofunda n'omuliika. Maaso afuuse kazaalabulwa, abasajja bayingira bwe bafuluma. Ki ekigenda okuddirira nga headmaster nga omukulu mukama wa Pawulo gwe batumeredde mu mulyango katulabe. Enkeera mwami Yoweri Kinaakuka Nsimbe yawandiikira Maaso ebbaluwa entongole ng'amugoba ku mulimu kubanga yali afunye alipoota nti emirimu gye yali tagisobolera ddala. Pawulo gwe yakwasa obuvunaanyizibwa mpozi obw'okutuusa ebbaluwa eno ku Maaso. Ofiisi yonna ng'etegedde okugobwa kwa Maaso, abawala banne ab'Amaaso bagendayo mpozi okumusaasira era n'okumukubagiza era n'okwewoonaganya. Alice ye yasooka nti, mwana wattu Maaso nga kitala ekyo, ate anooba ono yakulimiriridde. Omanyi ekibi kya Kinaakuka weeriza nnyo eŋŋambo. Era akyayongera okuweewoonaganya. Maaso n'amulya ekimuli nti, munnange nkubuulire Alice, nze waakiri okufa naye nga sisobola. Sinze sikulabye saagala, kubanga mu mazima wano sajjirira mubiri mirimu ebiri, ogw'ofiisi ate n'ogw'okukwanibwa. Ate nno okwanibwa omusajja atunulwako, naye oyo Yoweri n'obwayoweeri bwe. Awo munnange Meega omulala omuwala eyalazze ne Alice ne yeewuunya nti, maama, ate gwe naawe yakukwanye? Leero ye alimalawo ofiisi yonna, buli ajja n'amugambako. Naye abakazi twalaba, Yoweri oyo yagenda okulaba nga ye yakusaanira. Nze sirabawo na bisaanyizo bye, si feesi yenna ajjudde envuguvugu, si bwa simaata, si kisale. Yali munnange akyamulonda, omuwala omulala ayitibwa Elizabeth n'atandika okumulwanirira. Yabagamba nti naye nammwe mulimba, mulowooza nti okwagala kujja lwa ssente oba ndabika? Ye musajja wattu gwe mulimirira mutyo yakakwana abawala bameka wano? Munviire ku musajja wange, nze abawala ba wano mbamanyi, abamu bamwegwanyiza n'omwegwanyiza. Munnange nno ebyembi nga binajja, otuuyanira ku luggi, kubanga enkaayana eno yava mu lutalo olwaboggoza n'embwa, era abawala abamu n'emisayi ne giyiika. Kyokka ye Pawulo ebyo teyabirabako, kubanga ku olwo olwokutaano yali agenze kusula mu ngalabi ewa binoga. Essuula tugiwunzise, essuula ebadde egamba nti ofunda n'omuliika ey'omusanvu. Pulogulaamu tuba tusome mwe tuli, tujja sisinkana mu ssuula nkokonjeru ey'omunaana ey'akatabo kano aka Pawulo Kirimuttu. Kyonna ky'oyizeemu ekikunyumidde, ekikusanyusizza, ekikuyinyiizizza, kotuterawo obuteezi komenti ne tuba nga ate tulaba butya ggwe bw'oyizeemu mu katabo kano. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzi, era omuteesiteesi, nkusiibulidde wano olunaku olwaleero. Mukama Katonda akunkuumire, ate Ssaabasajja Kabaka awangaale.